Zone, Omuka Parish, campus. Nakulwajjo bampise okubeera ku NBS ku frontline program twogere ku nsonga z'etteso ezabadde esolotirisa ebyokulonda era program netutandika ku ssaawa 4 naye ziba zinaatera okuwera ssaawa 5 ez'ekiro. Mukulu Ofwono Okondo n'atabuka nga simanyi nsonga kyemutabula kuba debate yabadde egenda mu maaso nga buli omu ajjayo ensonga z'alaba nti nkulu nange ne mbanyonyola ebyabaddewo ebirumira mu kalulu n'engeri gye kabbiddwamu n'abantu gye bakubiddwa n'abalala ne basibibwa n'obululu obwa staffing byonna nga mbijjayo okunyonyola bye nalabye ne bye balipootingidde. Ofwono Okondo n'anyiiga simanyi kikwavudde n'atabuka n'asituka n'angamba gwe tuyinza okukasuka n'enkujja wano mu studio nemutunulira bwe nti nemugaa yese kirabika okisobola kubanga wali ose bulungi n'ayongera okutabuka n'atabukira ddala kati yasituse n'angwa mu bulago n'ayagala okuntuga nengezaako mwetakuluzaako nga bw'alemeddeko ayagala kutuga nasobola mulwanyisa kubanga mmanyi of course ndi muntu ayagala okukwata ebintu mu ngeri etali eyo yakusikaŋŋana era nga saagala nadowooza bwe namulwanyisa anything kiyinza okubeerawo naye n'alemerako nageza okulaba ntugira ddala n'akwata nenjigezaako omwetakuluzaako bwati then n'akwata ebitogi bino byombi n'asika nga bw'asamba yankubye emisambagere mu lubuto n'akuba ebikonde n'anzirira n'ankwata n'ayagala okutuga. Bannange be twabadde nabo mu studio bagenza okulaba ngenda musetuuse ku nnyoga abadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano yasituse nabadde mmanyi alina pisto agenda gijjayo kuginkuba yasituse nga n'akwata mu nsawo n'akwata mu kiwato nendowooza nti kati ajjayo pisto kunkuba amasasi kwe kumuga nti sebo nzita wuuno nzita naye nga bwe mbagambye ye yagudde mu bulago okutuga nemwegezaako mwetakulizaako asise kooti asambye emisambagere mu lubuto akubye ebikonde nembeera ku kimu nga ze saagala kulwanagana naye kuba neewe ekitiibwa ate nga manyi nyinza okukola ekintu kyonna oba okumusukuma oba okumusamba nange musajja n'afiiraawo ne banzigulako misango gya madda neŋŋuma nakutte mu face bwent aleme kunkuba mu maaso aleme kunjija mu liiso oba kunjija mu mannyo nenwana protectinga face bwent naye ngero bw'asamba bw'akola buli yonna by'ayagala. Oluvannyuma ennyo Charles Mwangusha moderator yayingiddewo okutaasa embeera kumukwata n'ageza kumuvumbagatira Winikiza n'amwegattako bamuvumbagatire naye ng'alemeddeko akyalwana ne bali omunsi oluvannyuma n'abeegattako ne basobola omuvakubawalinga ne bamuntakuluza okuntyoboola nzenna n'anfaanana bwe n'atwala ekitiibwa kyange n'akola bwagansamba akubye emisambagera akubye abukakonde yagadde okuntuga no ekyo tugenda kufaafaagana naye mateeka era njagala fayiro eno entambule bagambye bagyongerayo kusiyayo n'emirala emisango egirisiivu ngenda kugifuulawo njagala okuva wano ngenda ku NBS bampa akatambi kubanga twabadde mu studio wateeka okubeerawo CCTV nga yabadde ekapukyalinga buli kimu mwabadde mu kamera zabadde zikwata buli kimu njagala akatambi ako kakambe tuwere emlembe naye okumukulako emisango gino akangavuwe era tetwagala kulaba nti agenda ayinayi agende impunity egende mu maaso never tetugenda kufaafaagana naye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.